abantu mbagambi obukulembeze bw'okuntiko bwa KCCA beerabira ebintu bye balina okukola. Tulina okuvaayo kati mu kiseera kino ne twenyanyamula ne tuyingira KCCA ne tukola ebintu bino. Kasasiro gyasigaddewo nakatuliwa ne sawa enakola pusinga nabika amayumba gano. Bino bize balaba enyanfa ezibadde mu kasasiro oyo babadde nga baziraba naye nga tebateekenga step. Kakati bagamba tubeera mu bulemu game fa abanuupo ebbanga lyonna naye kati bibino abantu bafa tutwala mirambo. Awulidde bazimbawo babalaba ebintu babikola babalaba naye ate ne kasasiro ne bahipinga nakati munaku ntono ojja kulaba ng'emmotoka zireetawo kasasiro. Waliwo ettaka eryagulibwa endundu egayaza lwaki tebakosa ttaka eryo ne balisima ne bafiringa kasasiro. Kasasiro nsobola okolamu ebijimusa omanyi ebintu bimu yeetaga action so okolamu ebijimusa eggwanga lyonna abantu balima. Look at the manure which is here. Instead of utilizing it well, it is now killing people. Kasasiro asobola okuvaamu amasannyalaze. We can manufacture electricity out of this garbage. Kasasiro mu nsi ezaakulaakulana bakolamu glass, bakolamu ebintu eby'enjawulo. Kati ekyandibadde kikolebwa ssaawa eno twandibadde tetutwala mirambo, twandibadde tujjawo bugagga. Ate ne Kasasiro nalinaanye nnyo ekibuga. Kino kiki ekifo ekisaanidde okubeera mu Kasasiro. Olabira ddala nga tewali plan. Bakayinira buyinza, bakayinira ssente. So we are fed up. That's why we want to take over KCCA leadership as soon as possible. Tukoye okubeera nga abantu boogera boogezi. Twagala kati action. Want people of action to rescue our people. Nti omuntu ne bwandibaddewo nga wakyaliwo omuntu omulamu tasobola kuwona. Kati laba yo waliwo excavator kamu ebitongole bya environment mu kumenya abantu olaba excavator zivaayo 10 mu rescuing obulamu bw'abantu wavaayo kamu kokake kali wano essaawa zakayitawo 5 nema where are you ebyo bino ebitongole bandibadde babyeyazika kamagye galuwa bandibadde bavaayo kati olaba abantu baffe ababulijjo bambadde gloves okujjayo emirambo. Eno nga bwe ngamba eno accident tewali muntu yeetegese kulaba nga embeera eno ebeerawo. Ekyasinza okuleeta obutawaana be bantu betuyita ba West Pickers abantu abapiikinga West abadde operating waggulu w'olusozi lwa Kasasiro ate mu kiseera ekyenkuba ng'olusozi luba lunafuye. Tetumanyi babima kibadde bakozesa but nabo bakoseddwa mu accident eno. So olusozi ne luyiikira abantu abazimba kumpi ne landfill. But of course si time ya kunenya muntu yena. Ebitalo bibaddewo kati saawa yakuza kulaba nga tununula abantu abasinga abakoseddwa amangu ddala nga kisoboka. Then after that twabenga tulaba nga tutangira abantu okusembera landfill eno. We've been trying to resettling many families over time eziri at risk. Ekyasinga kyali kibatawaanya amazzi agava mu lusozi lwa Kasasiro nga luyingirira amaka g'abantu abo tubadde tugezaako okulaba nga tujjawo. Naye ekintu ky'olusozi okuyiika olwa Kasasiro kiba tekinaba kubeerawo okumala emyaka nga 10. Guno gwe gusoose. Buli kintu kyonna kyetaaga nsimbi. Dundu wala okusinga kiteezi. Dundu weetaaga ssente nnyingi okusinga budget gyekozesa ekiteezi. Ate tuba tukyalinawo ettaka eka nga 3 oba 4 ze tukyakozesa. Tuba tukya operatingira wano awayiise. Tuba tuli ku side eri ku the east side eya landfill. Gye tuba tukolera nga tuyiwayo Kasasiro. Because naffe tuba tumanyi obulabe danger eri ku side y'eno. So tulina emyezi nga 9 paka 12 okubanga tumazeewo ne acres 4 then twabenga tushiftinga tugende Dundu. Naye nga of course gye tugenda mu maaso tetugenda cooperatinga tutwala Kasasiro mu landfill. Twakulaba nga Kasasiro tumufuula maali. Tumujjamu ekintu ky'ebbeeyi kibenga kirina ky'omugaso ekivaamu. Tubenga tukyazimba nsozi nga zino eziri wano ekiteezi. Of course tugenda ku mapping out zone eri in danger. Twabenga abantu tubalirira baveewo because kati ekintu ky'obulamu okubanga tubuteeka mu kati abaga tekikyali sustainable. Gye tugenda mu maaso twabenga buli omuntu mutaasa tumekudda mu mbeera eno gye tulimu ku ssaawa eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala era nsaasira bannalusanja enjega ekedde ku maje okukola ki okufuna olunaku olwaleero era
nyongera okutegeeza abakulembeze nti ensonga eno ebakwatirako nnyo ddala wabula buli asobola okukola kyakutte takiteeka mu byabufuzi asooka ajja ayambe abatuuze b'omu Lusanja wabula biteeka mu byabufuzi kuba tebijja kunyuma kuba mwebennyini mujja kweswaza tubaye tubasaba mu mutima mulungi mutuyambe ensonga eno mugikwate kannabwala ensonga eve muki mu ddiiro era n'ekirala tubasaba mwongere ku twakita zino kuba tezigenda kukola ki twakita bbiri tezigenda mmala twakita twakita nga nnya oba twakita mmeka 3 tusobole okukola ensonga tusobole ogikola ki ogijja mu ddiiro kuba buli ekintu mukirwako nnyo mujja kuwona sente zaffe ez'omuwa omusomo ate mutalina okukola amakubo tusaba okutwaliza wamu enjege eno etuuseewo wakati w'essaawa emu ate ebikola okuluka bituusa wano ssaawa zibadde 7 wakati w'essaawa 6 kitundu we wati ate tubale mu ssaawa 7 esebo okuva 2019 boogera ku kigambo kya kasasiro balyoke bakolina ekkubo lyaffe nga amaze okuggyako ki kasasiro ono kuba kasasiro ayonoona ki ekkubo era nga enteesaganya gye bakola ki ab'e Kampala n'ab'ewakiso kati nga omanyi nti akasente bwe kajjira Abannayuganda twajjula enguzi nga abeeno tebakkiriza ensonga eve mu ddiiro nabe tebakola ki sigera nti omuguwa guli wakati w'abantu abameka Kampala ni waki ni Wakiso ennyabo kasasiro okubumbuluka ensonga kweviiridde abakola abatesitisi bakasasiro kale ambedde abatesitisi bakasasiro enteekateeka eyaabwe gye bakola bagikola linnungi naye ate essaawa zino erisi biki bizibu bagenda ne basiba eri amayinja bagasiba mu buveera balina obuntu bwe bakola obwo ne bagasiba kati bwe bagasiba jjukira gatuuka ekiseera amazzi agava mu agali mu asidi gookya egokya obuntu obwo ne bukutuka kati ndowooza nayo n'oba nga yeggwe akiraba nayo okikola ki osigabege nti ensonga ey'abale gye baakola yevuddemu kaki kitegeeza nti kyetaagisa ekintu ekikuma oba bongere ddala osima ekinnya bamanyi nti wetuwa ku level bwekiti ekintu kite tulekere n'abalala bakole ki bazimbeko kye bazimba bwali batusuubira mu bwaga tuzimbirako ekisaawe ssebo kyennyonyaawo tugamba ye katulinaga amajiro gagateeka wantu wandi kasasiro tugamuwona era nga buli omu asabye kasasiro akole ki avewo naye ate kino kyatulaze kitegeeza nti abakulembeze baffe ina gye muli mututaase ku kintu kya kasasiro kikole ki kuba temugenda tusasula omulu gwabajjula temugenda kutusasula ssente ezo tube tubasaba ngena ssente kuba musobola okugabira abantu ebbiliyoni 5 babita 5 okutwalizaamu sigenda kugamba nnyumba kuba ennyumba nnyingi wenna kugamba ennyumba ennyingi nja kuba nnyonoonye wabula amayumba g'abantu gakoze ki gasanyiziddwawo olw'akasasiro abakulembeze ebatasobola kukola nteekateeka ejja okuwangala ebbanga n'ebbanga kitegeeza kino kyemwakola kibala nejje mugenda omumutwala kibawa kyakuyiga nakyakukola kitegeeza nti no abali mu KCC kasasiro ava wangi kitegeeza mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe okulaba nga ensonga mugiteekateeka ebe nga ngulumivu nnyo essebo ebigambo byange ebisembayo bakulembeze baffe mbadde mbasaba mutulowoozeeko ku nsonga yaffe ey'ekkubo wali ate ekirala kiri kimu mukozese obwangu muleme biteekamu byabufuzi ebyobufuzi temubiteekamu bindi abantu abafunye ebizibu mbw ate gundi mbw ate wa NUP ate wa NRM ate wa gundi tubaye tubasaba temubikola ebyo tubasaba kintu kimu amanya asigadde nze Musewofa ono mu Lusanja. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.